guys. Elishama yafa twabegayirira, none of you came out. I have like 2 videos on my account. Gamba bazadde baseeta hayi muliwa. Teri yavaayo kuba omwana yali afudde siwamu. Right now lwaki mutuganira kuba kati mulina omwana yafudde. Mwali manyi kigenda kukoma ku Elishama yekka. Right now tukyakungubagira abaana abato abafiiridde mu kabenje abangi. Kati mwe mwali tuyambye ne mutatuwogganira nnyo n'akazuuka ssaawa eno tuza amaaso gange mugalaba ne face. Ekize ku faipi yange bazadde baseetanga bawoggana. Sitaayi mukono omwana waffe biki. Mwali wa Elishama nga twabayita muveeyo mukwatire wamu ne famire eyo. Mwaliwa. Why are you making noise now? Lwaki mutuwogganira? Mwali mumanyi abamwe bali imoto. Tebasobola kufuba tebasobola. Yogera chabaddewo. Seta high, yogera chabaddewo. Omwana wamwe yafudde atya. Seta high school. Omwana yafudde atya. Seta high mukono. Seta high. Seta high. Bajjachira mujjachira kukola ki? Musadaka abaana baffe kyaki baleese. Omwana yafudde atya? Seta high. Mutta abaana. Musadasa abaana bonna mubamazeewo. Seta high school mukono. Mutta abaana b'abantu. Badde lunaku lwaggulu lwe nakoledde story ya Seta High, omwana omulala we yafiiridde eyo. Neera ng'abantu balinganga abatayagadde kubeera nga bakiwa attention. Oluvannyuma lw'ekyo ekyatuukawo ku Elishama, musajja wattu agambibwa okubeera anko wa Elishama yavaayo n'ayogera mu buli kamera gye yasobola okubeera ng'atuukako ng'avumirira ekikolwa ekyaliyo, ng'alaga obutali bumativu obwali mu famire, ng'alaga okwemulugunya okw'ekika ekyenjawulo. However, abantu nga bagawooza kimu, lwaki anko we yavaayo, lwaki sitaata we yavaayo, lwaki anko we yavaayo, lwaki maama we tasi yavaayo, lwaki teyalina basista. Abantu ne boogera bingi. Kati n'ono omwana yafudde ku Seta High, kati n'abazadde abalala batandise okubeera nga bagira kyokka nga kwoli baali basirise. Kati n'ono naye agezaako okubagamba nga kwoli we mwasirika mwandibadde musirikira ddala ne mutabaasamira, kubanga oli yavaayo n'amakinga alamu abantu gye batasobola kubeera nga bamwegattako. By the way, omusajja oyo bantu bangi bamuwuliriza bintu bibiri byanjawulo. Omusajja abantu bamuwa amatu naye nga tewaliwo avaayo kumwegattako. Okitegeera omuntu osobola ovaayo n'oyogera ensonga nga ntuufu nga nnamu abantu nga ne bagamba bannange okusinziira ku we tuli, chairman waffe ono atukola kino, chairman ono atukola kino, chairman ono atukola kiri. Abantu bawuliriza nga bakigamba ddala kituufu ettaka lya wali yali badde, kituufu ettaka lya wano yali badde, kituufu na wali akola bw'ati. Naye wabulayo owo muli avaayo agamba okujja okugamba kyoyogedde kanyimirire naawe nkwegatteko tukole kino. Kyekyali ku anko wa Elishama. Yayogera buli kye yayogera naye nga buli alinga nga avuddeyo okubeera nga ayongerako ku ekyo kyayogedde nga bamukuba bukubi. Lwaki gwavaayo, lwaki gwa kati sofaawo bwe tuli omwana yafudde, ebibuuzo bikyali bingi, essomero likyali erimu erya Seta High. Wagye tugenda wano ku SMX Media, kankusaba subscribinge onyigire ku notification bell ebisigadde bitulekere. Still nkujjukiza abannaffe abalegit shots, omuyimbi yenna ng'oyagala okukolera music video ennungi oba ng'oyagala okukolera audio omulungi wa X on the beat producer, kubakubi kwene namba y'essimu ebisigadde obitulekera. Ate abamasomero balina special offer yammwe gye muli, kyolina okukola bakubireko okubizi kwene namba y'essimu ebisigadde obibalekere.